Olabanga ntuuse okwegana ntwala naye mpono kuswala. Awo wembadde nsinga okwetaaga kanga kuddiremu omulundi gumu nsuubira okuba nti buli omu ye yandibadde essaala ya buli muntu oba oliawo ali eyo Mukama ng'omusaba. Luno ze zimu ku nnyimba za Geoffrey Rutaya Honorable ze mpuliriza ne mpulira nga lunkuteko. Nti ekkubo ly'abalabe bange ekibe ekizikiza wamu n'obuseerezi bw'olabanga ntuuse okwegaana ntwala naye mpona okuswala. Kanka kuddiremu gumu. Olabanga ntuuse okwegaana ntwala naye mpona okuswala. Wonderful. Mbaniriza ku Lugonvizi Show nembebaza okubanga mutwegasseko olunaku olwaliro gy'osinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nkimanyi wiiki yakusoomoozebwa eri ffe abali mu ggwanga erya Uganda ate nga n'abali wabweru wa Uganda nayo wiiki yakusoomoozebwa. Abaana bakaba Western Union efuuse Western Union esala ssente ng'ekyetere kusoomoozebwa nako kw'amaanyi eri bannaffe abali mu mawanga ag'ebweru abakuba ekyeyo boolyawo abakosebwa. Naye simanyi oba nga situnagenda wala oba owulidde message eri mu bigambo bya Honorable Geoffrey Rutaya. Simanyi oba ogiwulidde n'ogitegeera bulungi. Buli muntu yenna gy'ali eno yandibadde essaalayo. Eno yandibadde essaalayo. Olabanga ntuuse okwegaana ntwala naye mpona okuswala. Mukama musabe bw'abanga alina waakutuusiza ng'alina eddala lyakutaddeko oba oli awo nnyuke emirembe. Abantu bangi omuli bannabyabufuzi n'abalala abakola emirimu egya bulijjo atuuka we yandikoledde ebirungi ensi emusiime n'atandika okwonoona, n'atandika okulyaza amaanya, n'atandika okufera, n'atandika okumpanya. Mukama musabe nga akozesa ebirungi. Bw'alaba ng'atuuse ng'alaba otuuse okumwegaana akutwale obona okuswala. Nze abantu bangi bentunuulira nga baabitiibwa nga twabatyanga naye kati nga tetukyabatya kubanga ensi yonna ebeekokkola. N'owulira nti oyo gundi yanfera, oyo Honorable yanziba, ono musumba yanziba, ono haji yanziba, ono sheeke yanziba, ono father yankola bino, ebintu ebiringa ebyo. Erinnya okulizimba kizibu naye ate okugwa tekitwala nnaku 3. Olina okuba omwegendereza ennyo, olina okuba omukkiriza ennyo, olina okuba nga ebyensi tebikwemazaamu. Kino kigenda kujja ng'ojjukidde nti tewali ssente mala, tewali bugagga bumala. Ffe we twakulira nga tuyaayana okufuna ku siringi 1,000 ne tufuna omutwalo ne tuyaayana okufuna emitwalo 5. N'ofuna emitwalo 5 noyaayana okufuna emitwalo 10. Bw'ofuna emitwalo 10 oyaayana kufuna 3. Bw'ofuna 3 oyaayanira 5. Afuna omusala gwa 5 oyaayana kufuna gwa 8. Bw'ofuna ogw'ekinana oyaayana kufuna kakadde kamu n'emitwalo 2. Kitegeeza nti tekiri mala. Ebyensi okwemazaamu toligikuta. Kino nkibagamba. Togenda kukkuta nsi. Obugagga bw'abantu buli mu bantu. Obugagga bwo buli mu bantu tebuli mu nsawo yo. Obugagga bwo buli mu bantu tebuli mu nsawo yo. Ne bw'olibeera n'ensimbi mmeka mu nsawo naye nga za kibi, nga za kibi tezigenda kukunyumira. Ez'ekizikiza, ez'omusaayi, ez'amaziga, ez'okkolima tolina kyogenda zifunamu. Naye byonna mu byonna bituzaayo abantu banaabye ensonyi. Abantu tebakyaswala, tebakyajjukira bigambo bino ebya bw'olabanga ntuuse okwegaana ntwala naye mpona okuswala. Nze ntunuulira abantu betutya, abantu ab'ebitiibwa. Omwana n'akuweereza message n'agamba mwami Lugonvu nkaaba amaziga. Obusente bwange babulidde. Naye nguluza sente mmeka zaffe ze zimuttira erinnya. Maximum bukadde 10, bukadde 15.
kyokka nga be bantu betuwangaaliramu abamu baŋŋanda. Era nzize nkigamba abantu bangi nga baga nti mwami Lugonvu gw'olina erinnya tosobola kutta linnya lyo mukwano. Ensi si bwe bagipima. Era nkibagamba abajja baga nti mwami Lugonvu kakati gw'olaba olina erinnya olina w'osangibwa tosobola kukkiriza kutta linnya lyo. Abantu batta amannya gaabwe. Mbeera nti mbeera mu kusaba buli kaseera. N'abansabira ne bansabira. Mukama nnyambe nneme kuseerera kubanga ndabye bangi abaseeredde. Ate ng'ebibamalamu si bye bingi. Nga bye bitono ebiri awo bye wandigambye nti obwo obusente tebumwemazaamu ate nga bwe bumwemazaamu. Ng'alina buli kimu. Alina amamotoka, alina amayumba ag'abapangisa, alina zi bizinesi. Naye n'afiira ssente z'omwana obukadde 5, n'afiira ssente z'omwana obukadde 10, obukadde 15. Oluusi nga wa luganda lwo. Abalala nga bakulu, abalala nga banene. Nze bangi bazze beebuuza lwaki Lugonvu ne bwokera ku makya abaana bangi nga mwami Lugonvu nsaba onterekere nga ssente zange. Nedda. Nedda. Lwe naatuuka okulwaza omwana nga ndaba kuliko obukadde 3 ku akawunti nja kukwatako akakadde kamu. Naye raba woonagira nga weetaaga akakadde ko nga sikalinaawo nakajjanjabisizaamu mwana. Wogenda ogambira mwami Lugonvu yanziba. Erinnya litandikirawo okusereba. Nsigaza akatono nga nyina emirembe. Mbeera ne siringi 1000 olutaliiko abanja okusinga okubeera n'obukadde 10 obw'ebikolimo. Namuteresa ssente zange natuusa okuzimubanja nga mbuzaabuza nga ngamba tazirina kyokka nze naakakomawo njagala ssente zange. Ogenda okuwulira ebigambo nga bingi. Abantu bangi bazze beebuuza nti lwaki abazadde balya ssente. Abamu balowooza banaazizaawo ne zibalema okuzaawo. Y'ensonga lwaki nze ziterekera muntu yenna ssente. Okuggyako ngungambye nti njagala zikole kino ate mmala ku makinga sure nti zikitandika. So sigamba nti katutereketereke mpola mpola bwe zinaawera tukikole. Never. Never. Bw'olabanga ntuuse okwegaana ntwala naye mpona okuswala. Ekkubo ly'abalabe bange ekiba ekizikiza wamu n'obuseerezi. Nyina obuyimba bundi obugambo obulala bw'empomerwa. Naye olwo oluyimba lumu ku nnyimba z'ensinga okwagala kiringa oluyimba lwa Ebeneza olwa Hozana Joy. Ze mpulira nga zirina we zinkwata. Temuddamu nkibagamba baganda bange, temuddamu kwesiga bantu lw'amannya gaabwe, mwesiga bantu lwa mitima gyammwe. Bw'owulira ng'ofunyemu embeera esikasika omugwanagana yenze wano nga simatidde, do not hesitate, do not do it. Kireke kigende. Kubanga abantu tebakyalina bitiibwa bye baagala kuuma. Abantu ab'ebitiibwa, abantu abanene mu ggwanga abandi badde batiibwa. Abaana bakweza n'ogundi yandya zino, ze banziba zino, ze guno zino yazibba, zino yazikola bw'ati. Naye ng'ate omulaba munene nga ne ssente ezoogerwako ezabbibwa tezimumala wiiki okulya ewaka. Naye nga yazibba, nga yazikumpanya. Abantu tebakyalina bitiibwa bya kuuma, tebakyalina bitiibwa byagamba nti tukutaatira. Era Mukama bw'akuwanga ensa n'akuwa omutima ogugamba nti banandaba batya, kino kinaalabika kitya, ensi enandaba etya, oba omaze. Naye bantu batono abalina embeera eya ensi enandaba etya. Tubeere beegendereza. Tubeere beegendereza. Abantu tetubalabira mu kubalaba wano. Olw'okuba gundi omulaba alina abantu abamumanyi 10, abantu 2, abantu 3, bamumanyi bantu 1000, tasobola kufeera, yakufeeza edda ate nakambuwalira. Ate abantu abanene betugamba nti beesimbu beebazibwe nnyo kubanga abeera ne backup ya security, tolina wogenda mumusiba. Era ogenda okuwulira ng'alinayo abamuwolereza nti oyagala kutta linnya lye. Wadde ng'era n'abaagala okutta amannya babaamu. Naye mulimu bali nga cases zisukka. Nga bw'otandika okuyita bameka bayisizza mu mbeera eyo tobala.
byonna mu byonna tulina kusaba Mukama atukwatireko, atuwa obwetowaze, atuwa obuntu bulamu, atuwa obwesigwa, atuwa obukkakkamu. Kayimba kano kankakubemu omulundi gumu ogusembayo. Olabanga ntuuse okwegaana ntwala naye mpona okuswala. Bw'olabanga ntuuse okwegaana ntwala naye mpona okuswala. Abantu bameka abasaba ekintu ekyo? Oba oli ku byanfuna nga buli lwoweza omutwalo olabanga ensi gimazeeyo? Osabako Mukama akuyamba oleme kulamulwa bubi? If yes, oli katuufu. Ensi bw'oba ogirabira wano bw'oti, Mukama akusaasire, oddemu obuntu, otandike okulaba abantu nga weetwala nti banandaba batya. Ate byonna mu byonna bw'ofuna ng'olukumi tokudaalanga. Nze waliwo eyali ambuuza recently, nanga naye mwami Lugonvu okolagana otya n'abantu abatalina kye bali? Kyannuma ne mubuuza nze ndiki nti kati olina kuba nga oyogera n'abaminisita, olina kuba nga ne mugamba oli musiru. Era ekibuuzo kye yambuuza nti onvumye, ne mugamba yes. Ne mubuuza abaminisita bava mu baani? Ani yazaalibwa nga minisita? Ye kijja kitya okuba nga njogera n'abaminisita nga nze siri mu levo z'abaminisita? Oyo atajjukira gye yava tulimanya gy'olaga, era ensi egenda kukubeerera nzibu. Ekimu ku binnyambye mu bulamu kwe kuba nti nzijukira obunaku bwange. Abantu bangi bakweka obunaku bwabwe, they do pretend, ne balaga nti bazaalibwa mu maka amagagga, bazaalibwa mu bikomera, famire zaabwe engagga, tubalaba mu kuziika. Nze wange ewaffe temusekanga. We are coming from a very humble background, but we are trying to change the history. Tuva mu famire essennaku naye nzikakkamu, naye tugezaako okukyusa ebyafaayo byayo. Ekimu ku kinjagaza abantu bano kwe kuba nti basobola okutegeera kyendi nava mu bo, era kinyungira okukkiriza nti basobola okufuuka kyendi ate nange nsobola okufuuka abo abansinga kye bali, kubanga ndabwa era mpulirizibwa abantu abansinga, ndabwa era mpulirizibwa abantu bwe twenkana, ndabwa era mpulirizibwa abantu abandiko wansi, naye tekintegeeza nti mbasinga. Saawa yaabwe yeetannatuuka, kubanga nange bangi abandi maaso benvuzirire ne mbayitako. Nze nyina obukakafu kinti temumpiteko, ate nsaba mumpiteko, naye nga nange Mukama antwala maaso mpiteko abo abandi maaso. Toyina kyoli gwakudaalira banno. Nyina we nabadde mwanyinaze omuki yavudaga nti waliwo omuwala nga mumanyi mukwano gwange, ninaganye mukuba esimu, abeerawo n'ayogera n'agamba tetwagala kola, ffe tugenda kufa nga tuli banaku, simanye obwavu bw'ebika bwe butubonyaabonya, tetuyina kye tuli, ye kyayagala kyatumya kubanga mukozi nnyo. Toli kyoli kubanga oli mukozi nnyo, oli kyoli kubanga Mukama akulabye. Mwannyinaze nawe muganda wange, okuba emimiro, ofuula obugere, okuba evvu, okudaala osooza ovuuma oyomba, n'okulagira olagira, toyina kyoli. Mukama akuwa mattulayo n'akuteeka wansi. Nkusaba osabenga Mukama oleme kubeera ekizampo yo bakyakulabirako kye, kubanga Mukama alina abantu bakola ng'ebyokulabirako, n'abawanika waggulu ne batamutegeera, n'abawanula ne badda wansi, okulaga bano abalala abateekateeka okulinnya nti bwe weepampalika naawe nkuwanulayo, naye tumaliriza tetubifuddeeko, naffe ne twepampalika n'atuwanula. Embeera ekyokemu bukyusi, naye nga toyingidde mu mbeera eyo atwamulinda.
tokudaala sigala mu bulamu bw'obukakamu. Nodda kuba ekika n'ovuma, nodda ku bwe mwakolanga n'ovuma, nodda kuba eŋŋanda, nodda kuba emikwano, bakozi banno obalaba ng'ebyonziira, kubanga Mukama akuwadde akayumba n'akamotoka, akayumba akasobola okukwata omuliro, akamotoka akasobola okusaanawo enkya. Tukakkaneko. Mukama atwazikamu bwazisi. Bye tuli byonna nze kye kinjagaza abantu abo. Ate ndi musanyufu. Abantu bangi mpeereza message n'abantu bankubira netunyumya ne baŋŋamba Mwami Lugonvu, nasobodde ogulayo poloti zange kati nawezeza 3, emu nagizimbyemu, kaakati naguzeeyo ente zange 2 mu kyalo, kaakati nakoze bino naye mbikoze lwa shoyo, mbikoze lwa ddoboozi lyo, ndiwulira nga lintambuliramu nti kola. Mumanyi essanyu lyempulira ku ekyo kubanga manyi nyina we naddukira. Nze kati embeera ng'egaana e Uganda nga nsaba kyeyo kyagenda Dubai nga nsobola okumalako n'omwezi nga tewali anfuddeko nti muganda waffe jangu. Naye ddala muba battimaki ng'embeera enyigira e Uganda nga temugamba nti Mwami Lugonvu jangu obeereko eno tuyiye tupambane. Era nze embeera bwe nnyiga nga nze nzija bwekuba kuvuga boda, ffe twavuga boda tutambulidde mu bulamu obunaku, twavuga boda twasika capati, twavuga ebigaali. Kye kintu kye mbagamba nti gana amannya ge mulowooza nti Mukama abawadde muli ba kitalo. Buno obusente Mukama abawadde muli ba kitalo temuli enkyabo kwanulako. Ng'oyo gwe wanyoomanga gw'olina okuba naye nja kudda. Bwe kiba kyagenda Canada mu muzira ngugendemu, bwe kiba kyagenda US mu muzira ngugende mumpambane olw'ensi weekutadde. Ate ndabika ntuuse ku ntandikwa ya program abadde asagaasagana kalira wano wenzize mbadde sinnakirowooza nako. Waliwo eyambuuza Mwami Lugonvu by'oyogera obijja wasimanyi nange. Ngamba batabani bange wano nti muntege kamera njogereko eri eggwanga. Nempulira ebigambo nga bijja naye tekitegeeza nti ndi mugezi. Waliwo ebigambo Mukama byayagala mbawe. Bwe naamunyiza ajja kubinzija kaabiwa omulala abibawe. Naye nsaba era neebaza nti mu bbanga ettono lino nnako abantu 10, abantu 200 benkyusiza. Nakirabidde wano ku projekiti gye tubaddeko eyampigi. Nasayo video ku Lwakuna nga twagala abantu 15. Ku Lwokutaano sente ze twali twagala zaali ziweze. Waliwo eyankubira essimu nga Mwami Lugonvu nze saagala ttaka ku lw'e Masaka. Naye bw'oba weetaaga ssente wano weneetaaga okuyambira. Nanga akwata ssente kozesa ojja kunziriza. Amiina. Amiina. Nsaba Mukama akuteekemu abantu obwesige. Naye sabanga Mukama mu kussaamu obwesige okuuma obwesige obwo. Omukyala yajja n'angamba Mwami Lugonvu weetaaga ssente mmeka? Ekituufu twali twetaaga ssente nnyingi zitiisa naye mu ssaawa 24 zaabadde ziweze. Mukyala n'angamba nti saagala ku lw'e Masaka naye bwe kiba nga kikwata ku ggwe kwata okozesa ezo kanzikuweereze ojja kuzizza. Omanyi kitegeeza omuntu okwesigisa obukadde 17 obutaliiko magoba. Nze gwe baasibanga empale nga mulimu 3,000 nzitwala mu kibiina kya Finka ne batungako akawuzi ne bagamba kagiri tawuyaze 3,000 nga bazintiisa okuzibba. Olina kwesigisa 17M. Omulala gawadde tuli mu lockdown. Beera nazo. I trust you. Tekitegeeza nti ndi wanjawulo.
wabula kitegeeza nti Mukama alabika nkwatako mbeeka abalala bendaga nti naawe asobola okusitula. Nabadde njogera ne kannyinaze Kannakimbugwe Pros kali Dubai ne kaŋŋamba wamma bano bagambe nti ffe tuli b'ebusubi kyamaganda mu Lwengo. Waliwo neeyambuuza nti lwaki oyogera nnyo ekyalo kyewammwe? Njagala kubalaga nti gy'ova si ye wakulu, era njagala kubalaga nti osobola okukyusa history weewammwe. Kati busubi kyamaganda avuga abantu bangi bagaana ewafaanana watya. Nzirayo ne kiyama naga musajja mutukozeemu omulimu naye ffe baani? Akaseera kagenda kutuuka weebuze nti naye nzaani? Naawe nga teweetegeera. Naye Mukama abeera akutegeera. Nze mbalaba bangi Mukama n'abaako wamutuusizza amalala ne gafuuka amalala, amafandali ne gafuuka amafandali. Mulimu abantu abali reserved. Kati Lugonvu ali reserved, tayogera asobola okukulabaawo n'akulekawo, naye asigaza obukakkamu bwe. Era Lugonvu azibuwalira omuntu atayogera naye, kyokka ayanguyira oyo eyali ayogeddeko naye. Mwebali abantu abo, ye nga si mwogezi, si mukubi wa lwali, bw'atuulawo asirika, bw'ojja okumubuuza n'akuddamu, bwe mutandika emboozi n'aginyumya, bw'omubeera ewala mu mutima n'emwoyo naye n'akubeera wala oyo ye Lugonvu, teyeefasa atamwefasa. Naye tekitegeeza nti tali down to earth. Naye kati gwe muganda wange mwannyinaze, Mukama ng'alina waakutuusiza tomera biwawaatiro. Mukama abitema. N'otuuka akaseera nga ssebo tokyatuukikako, nnyabo tokyatuukikako, si lwa COVID naye ne wali wonna. Ensi eno madaala. Bw'obanga olina bye wali olabye nga bakka tolowooza nti gwe tosobola kukka. Naye kyekiri kye nazibadde mbagamba nti akaseera kagenda kutuuka ensi ekuzibuwaliremuko, naye ensi bw'ekuzibuwalira okuva mu obwo obulamu bw'obadde omanyidde, osobola okuyunga n'obulamu obulala. Okyasobola okudda mu kyalo, osobola okugenda e Dubai n'okuba ekyeyo, osobola okuvuga takisi, osobola okukola obwayaaya. Abantu bangi ekibakuumidde mu bwavu bw'e Uganda n'obwamufunampola bw'e Uganda kwe kulowooza nti balina kubeera mu ofiisi. Lugonvu abeera mu ofiisi essaawa 4, essaawa ezisigadde n'abeera mu field n'ebigambo otusi, n'atuuya n'enkwawa. Nga ndi ne batabani bange nenvayo nga mpunya nga saagala na kusemberera muntu yenna, naye nkimanyi bwe bulamu bwe nnyina okubeeramu. Nkiira ku makya nenva ku BBS Telefina, maze okola program ne mbasiibula bakama bange, ne nzija ku Ham Towers ne ntula mu office. Ninga kaakati mbaddewo byenda byembirabye byensinkanye mbasinkanye, kanfulume ne ngenda mu byalo eyo, ne nteekamu ebibuutusi, ne nteekamu ebitishati byange. Era bwe munsanga mu byalo nga nzirugadde, nze muntu ndowooza n'omu Kampala omu ku bantu abasinga okubeera n'emmotoka eziddugala. Nze ndi muyiribi, ndi mupambanyi. Naye osanga oli muganda wange ng'ensi alowooza yiye, era n'obalaba ng'afuna emitwalo 5 naye ng'alemedde mu ofiisi, nga omwana mwannyinaze gwe bayita Kadaama afuna emitwalo 7, gw'ofuna 5, kaakati bagenda basala 50% anti makampuni gaggaddewo. Tomanyi na kumanya oba omulimu n'agusigaza. Gw'ofuna 5 kwe kuli transport, kwe kuli lunch, kwe kuli okupangisa. Mwannyinaze afuna 8, afuna 9 okujjako okuweerera abaana, ate baweerera naawe obalina. Lwakuba nti ate mulimu bannyinaze abeefuula abazibu. Wava wano ng'omwana asomera mu ssomero lya mitwalo 10 era ng'olisobola. Bwe watuuka eri wali ofuna emitwalo 4 wano oba 3 oba 25 ng'abaana obaweerera bulungi. Bwe watuuka eri omwana n'omujja mu ssomero ly'emitwalo 10 omutadde mu ssomero lya mitwalo 4. Naye nga weerabidde nti good life gy'omuteekamu ya myaka 2 gy'oli ku kyeyo, mu kifo ky'okumuleka mu ssomero ly'emitwalo 10 ly'omwamanyiira, ezisigadde oteekereteekere ebiseera bye eby'omu maaso, otandikewo akalima akako, oba osobola okugula akapoloti ozimbemu olumuzo nga 2, abaana obajje mu bupangisa, sente ozimalidde ku baana,
owoza school fees agenda abaana bali ku school fees agenda nga bwafuna nga abiri wabaweereranga naye mukama akuwadde ekyenda akuwadde akakadde olw'okuwa akakadde obasitudde obatadde mu bisulo abaana bemwekwasa tebalina abakuuma tebalina ki ab'eŋŋanda tetubeesiga yes bw'obanga wali olina w'opangisa ng'ova wano waakiri kwata omukozi omuleke mu baana bo omukozi ng'omusasulanga emitwalo 10 obagulirenga akawunga babeereko mu bulamu obwo omanye nti buli mwezi osobola okusevinga enkaaga 7 naye sente abaana wabassa wa nnyoko wabassa wa kitawo wabassa wa muganda ogwalabirira famire yonna kati buli mwezi sebo obasindikira 3 ate munnange tewatandika okuziyoola ali nabo bajja zirya kubanga bamanyi ozirina buli mwezi obasindikira 3 omwana omutadde muli 5 owoza school fees zitukanula naye jjukira olina emyaka 2 era ojja genda okugira oti gigweko nguga nti munnange siina kendaga nti abaana sente zaggweranga ku baana okola emyaka emirala 2 ziggwere ku baana yali mu P2 ajja kubeera mu P6 olowooza onaabako ne wamutuusiza ogenda kaddiwo okolerera abaana sooka obaleke we babadde basoma ffe twasomera mu masomero amanaku sigamba nti omwana mulumi naye bwe kiba nga kyekyetaagisa nga tunatuuka ku leva eteeka mwana mulya bbeeyi teweewanika akakakisa k'emyaka 2 kakuteekereteekera omwana wo waakiri onamuteeka muli ebbeeyi mu siniya ng'oseetinze naye akyali mu primary ofunyeyo omukisa ogenzeeko ebiro ofuna akakadde ate okatemaatema osigaza 10 ezisigadde zigenda mu famire yegwa aziika ewaka yegwa jjanjaba nnyoko yegwa jjanjaba kitaawo abooluganda lu kati nawe kenyini weefuukira ekizibu ate olumanga nti bannange sente eziguza abalala bakikoze batya ogenda okulaba ng'oli mu bbanga lya myaka 2 asobodde okugula akapoloti ng'ogamba nti abo balimba beetunda bwetunzi okujjako ng'alinayo ddiiru endala ffennaffe tubikola baayiga ennaku yaabwe gwe wagenda ebweru wasalawo okuweerera baana ekitali kibi naye bwe baali muli emitwalo 10 tebaasomanga gwe weewulira ng'olwokuba mukama akwaseeyo akakadde ak'emyezi 24 bwe bukadde 24 nno si sente nnyingi naye bw'obukwata obulungi bubaako we bukutuusa bukutandikira akaduuka ak'obukadde 5 oba obukadde 4 n'okatuulamu bukugulira akapoloti empija ak'obukadde 10 ate bino ebintu by'ettaka baganda bange woogwa wooba ogula tonnatuuka kugula kyengera tonnatuuka kugula maya gula sente zo we zigwana ojja tuuka akaseera nga owezezza ze bagamba ez'obukadde 17 emaya ng'obukadde 17 emaya tebukyagulawo nga n'empigi gye wali osobola okugula tokyasobola kugulayo olwo weeyongereyo bwetu bwe tugenda tweyongerayo wonna woyagala ekibuga waliwo abaasookerawo olinaga nti njagala nga kibuga nga waliwo tawuni waliwo yasooka n'edduuka erimu awo eyagula fuuti 2 bwe bolaba nti awo wolaba wonna wa musajja oyo yagendayo nga bukyali kakati gwe oyagala kawunju ka fuuti 2 kubanga oyagala mu kibuga tuddemu akalowooza embeera ng'ekunyize teweekweka omulimu nga guweddewo teweekweka obulamu nga bukyusemu teweekweka ngenda banyumizayo kasitoole kamu kano omusajja ono Kampala yamulema ku mulembe gwa Kyogamu bw'amulema ku mulembe gwa Kyogamu nakkirira ekyalo agenda okukkirira ekyalo yakka n'omufaliso obutebe n'akatanda ke yalina yakalekera landlord asobole okusasula ebbanja nakka n'ekipikipiki ekikadde ne mukazi we n'omwana waabwe munga Kampala aganye ensi nebasekerera n'atandika okulima n'akuba amatoffaali n'akola edduuka neribanga mu kitundu tekyajaawo n'alitwala mu ssente nneneko n'agula piki empya kati yakomawo mu Kampala bijodolo mulimu akaseera ng'embeera ezegenda kubaako weekukyusa ono COVID-19 akusindise mu kyalo naye ayinza okuba nga akwagaliza kyalo ono COVID-19 akusibidde ewakaawo akusibidde mu kyalo ekito kyajja mu Kampala naye ayinza okuba nga akwagaliza osobole okulaba ekitundu mwobadde owangalira kyotamanyi kubanga ovaayo kiro dda kiro buli kintu kye tulaba ng'ekibi waliwo abakiraba mu zzaabu mu ttaka ly'olaba waliwo abalaba mu zzaabu
enkuba buli lwetonnya mu Kampala wano buli omu n'agamba nti woowayi tulabye tetwaze na ambuleera sirina kigiriko oti waliwo agiraba mu Zzaabu n'asuubula ambuleera ku sirinyisa 14,000 najja ng'azibaguza kasanvu nga tatidde enkuba kumukuba enkuba egenda okukya ng'akoze emitwalo 4 wakati mu bulumi bw'abalala ye n'afunamu. Mu bulumi bwa COVID-19 we tulimu oyinza okuba nga mwe mugenda okuva Zzaabu. Soko otulofumitirize okuyombesa COVID takumanyi tomumanyi noonya ogenda kufuna otya mu COVID kigenda kuyamba. Akaseera ka COVID kagenda kuleka katya nga kakanyemu. Oba nawe wapozinze olinda gwe oresuminge. N'amasanyalaze gajja kuvaako. Odire eddala emabega. Bw'opozinga ebyekifala obulamu bwaffe n'embeera zaffe ziringa firimu. Bw'ogipozinga ebyekifala n'ogipozingira eddakiika nga 2 nga teraba kigira nga yeezikiza ogenda okugizzaako ng'eddayo mabega. Oluusi ng'olina na kuginoonya bunoonya kubanga olinako nga 4. Abasinga mupozinga ebyekifala mbu ninze embeera etereere ndizuuminge ojja genda okulowooza okunyiga batoni ya resume nga bakulaga nti kaddamu buzzi mabega. Noonya bw'opambana kubanga n'abalala bwe bakoze. Kansooke nkutegeeza Marias Kago ndyoke nkunyumiza emboozi y'omwami oyo eyagobwa mu kibuga Kyogamu naye kati n'afuuka ensonga. Abantu bangi COVID abagobye mu kibuga bagenda kufuuka ensonga kubanga abadde mu myaka 15 ng'apangisa ng'akola ya leero ng'ali ku boda ali ku taxi ng'akulaga ali mu katale ke baggadde nga obulamu bwalimu bwakutetenkanya for 12 years 15 years talina kyalaga landlord abadde amubanja school fees amubanja kitegeeza abadde wakyamu. Marias Kago bakuyamba kubanga tukimanyi nti eggwanga liggale naye emirimu girina okusigala nga gitambula. Bagenda kuyamba okusobola mu ggwanga erya China ebintu bye byamaguzi kati ebintu byakyuse kyekino kyeggamba nti buli mbeera ejja n'omukisa gwe weetaaga. Kati ebintu byakyuse olina okubanga emaali yo tekyakwetaagisa kulinnya genda China genda Shenzhen genda Guangzhou genda Shanghai nedda odda buzi mu ggwanga erya Uganda n'okuba essimu oba ku WhatsApp n'owekubira omukyala Maria ali Guangzhou butereevu nti mukyala Maria gwe gwenjogera naye mugezeeko muwuliziganye mubuuze ebibuuzo by'oyagala kubanga this is the way to go wetulaga. Omugayi nti njagala kusuubula China nkikoze ntya mbaliramu business kakyakatambula sente zange zino bweziti nzikozesa ntya byetwetaaga mukubire yogera naye omanye butya bw'osobola okutambuza emaali yo n'etuuka e Uganda ne bagikwasa ng'eri mu Kampala n'osasulira wano omusolo ng'omaze girabako n'osasula neza transport ezirese ng'omaze girabako nti yiiyo okolagana kampuni nga ge ya Marias Kago. Era bajja baga nti kati emaali ye esimbudde wano eggwanju nti eri ku kisawe wano nti etuuse e Mombasa nti yina esimbudde e Mombasa etuuka e Kampala nnaku z'omwezi west. Era essaawa ze bagamba n'ennaku z'omwezi ze bagamba oba oliawo nga bagamba hello emaali ye etuuse efa aba Marias Kago. Kakati eyo business ng'ogireka ng'odda mu kubonaabona munnankani byegambye nti kati obulamu bugenda kukyuka naye kubira mukyala Maria ku simu ogenda ogiraba wansi awo mu scroll eyitawo eri ku WhatsApp era osobola okumutextingira ku WhatsApp oba okumukubira ne mwogerezeganya oba ogenda ku office za Marias Kago kuba nti kati ate na office bino ebyagundi COVID-19 lockdown naye ate oyogera osobola okwogera naye butereeve China kubanga yo gyali yogera naye olunaku olwaliro beeko ne by'omubuuza kubikwatagana ne business otandise otya okusuubula China. Otandise otya okusuubula obugoye China otandise otya okusuubula engatte China otandise otya okusuubula ebyokwewunda China ebyamasanyalaze bitandise otya bisuubula China byonna balina business ideas ezo. Esimu eyo gyolaba wansi awo mu scroll eyitawo yogera naye omugaye nti badde ku Lugonvizi show nsaba kino ne kino ne kino ajja kukuyamba obulamu butambule bulungi. Banafa bamalakai ecology bagamba nti wadde nga waliwo bino naye ate ekifo kyabwe kigazi era abantu bakyagera ne bawumulizayo ebirowoozo naliyo ku weekend bulamu ne butambula bulungi abantu nga gye bali ne twebuuzaako mwami Lugonvu embeera ogiraba nti njiraba buli omu ng'ali waali abanywamu akatunda kaabwe ne banywamu ab'otuzzi ab'akacyayi ab'akyennyanja akakoko obulamu ne butambula
ne butambula bulungi Malakai ecology ogenda kubasanga awo kitende ku luguudo lw'Entebbe obwetera kajjansi mundaawo ojja kubanga obasanga yakafo kaabwe kalungi kateeketeeke bulungi ate nga balina ebisulo maridadi sana obanga ova ku airport osobola nti bannange stress nyina nyingi ez'ab'eŋŋanda ez'abaani kansooke mpumulizeeko ebirowoozo ku Malakai ecology bagenda kuyamba kubanga balina tourist van bagenda kupikinga ku Entebbe International Airport bakuleete butereevu ate nga tourist van yawe esobola okuvuga okujja ku Malakai neekutwala ewaka nga tusanze kusoomozebwa nti ate kati olaga wa motoka twaziganye weekwate Malakai ecology. Nabadde gamba nti mu mbeera yonna mu buli bantu ko balaba ng'okusoomozebwa gwe noonya zzaabu alimu. Omwami omu sijja mwogera linnya yava mu kyalo n'ajja mu Kampala n'atandikira ku boda gaali. Njagala muwulize story eno bulungi, true story, si lugero, mboozi eyaddala, reality. Era bw'anaalaba Shena jaga mwami Lugonvu kikyonkoze cause we are related. Bw'ajja mu Kampala n'atandikira ku boda gaali mukama n'amusuumusa n'agula piki yali shafta yali meti mu kusooka n'agula shafta. Ebiseera ebyo byali bya piki ezo nga ze zikola boda n'agivuga naye nga waasula basulamu babiri ne munne ng'asula wansi mufaliso bagussa wansi obusefuliya buli wali y'embeera ey'okweyiiya. Olwagira n'awasa omwana w'abaana n'atandika okusula yekka n'asenguka ewa Kasana bwe baali babeera n'atandika okusula yekka n'omukyala n'omwana era ng'obulamu bwabwe basula ku ttaka awo we baala omufaliso bwe bulamu bwa Kampala. Fe ababaddeko mu Kampala tubumanyi oba okusula ku ttaka omufaliso nga guli ku ttaka nga basula ku ttaka awo. Kayumba mulimu akataala kasitoovu wali ng'ennyumba bw'ogibalaabala ennyo ezitowa emitwalo nga 8 kakadde 87 kubanga temuli ntebe temuli ki. Obulamu bwajjanga bukaluba wabula nga yalowooza bwa bulijjo. Mu kujjanga bukaluba nga yalowooza bwa bulijjo mwe mwali okuba nti akaseera kaatuuka nga piki efaafa kubanga yali ekadde naye ng'akolerera za kulya waka ng'atuuse n'akaseera akagamba nti kangende ngiye ngenda kuzireeta si ngenda basindikira mobile money nga tennakyaka 2.5 ngenda kuzireeta n'agenda yiyayo 5 ze oli awo ng'aleese omukyala n'afumba. Landlord n'atuuka ng'abanja piki ng'efa essaati n'etandika okutuka ekitogi wano naye nga takyagiraba. Essaati n'etandika okukola olunnyo wano mu mugongo wano olwo ng'ekaddiye. Laba covid kyoga mu bwajja mu 2006 ne batandika okubajojobya abamu ne bafuluma abafuluma embeera bye yanyigiriza nga bw'olaba covid ono. Omusajja ono kye yakola kyali kya buzira. Mu Desemba wa 2006 kubanga Queen yajja 2007 naye enteekateeka zitandika 2006. Wuliriza, mu Desemba wa 2006 n'akkiriza ng'ennyumba bamubanja emyezi 4 piki ekaddi yeefuuwa talina ssuubi agula piki mpya ne bw'agamba gitunda talaba kyagenda kuzzaako n'amanya ekibuga kiganye n'agamba mukyala we tudde mu kyalo wali yakataka. Omukyala n'amuwuliriza n'akwata landlord bulungi n'amugamba ennyumba ennemye naye ne bino ebintu sirina bwe mbitwala mu kyalo nga talina wadde transport atikka buntu bwe yalina mu nnyumba. N'aleka akatanda ka mitwalo ng'etaano ke yali aguze n'aleka n'obuse piki n'obutebe bumalaaya asiika obwalimu n'abulekera landlord n'amugamba bye byennyina nzikiriza ngende n'omufaliso. N'asiba omufaliso ku piki n'atikka omukyala omukyala n'amutikka ku mmotoka n'amugamba nindira ku welcome nzija. Omukyala n'amulindira ku welcome n'avuga piki eyo shafta okuva e Kampala okutuuka e Masaka ku welcome mu Nnyendo naye ng'akyagyongerayo gye yali agyongerayo. Omukyala n'amusanga nga baamusudde awo n'amupiikingawo ne beeyongerayo. N'ayingira ekyalo mu kaseera ka Desemba aka Christmas naye nga talina ssente. Buli eyamulabanga n'amubuuza kiki ng'amugamba wayi mu Kampala si birungi kyogamu temumuwulira ntitumuwulira. Akaseera baalinda owa kyogamu ng'owa kyogamu aseguka, baalinda owa kyogamu ng'owa kyogamu aseguka. Emboozi n'etandika mu Stenseni
ekibuga kyamulemye yakomyewo mu kyalo yali yeepanka yabaleka ne boogera ekintu kye yakola nakkirira wansi waliyo ekibanja kya yiika nga 3 ng'agenda n'akasefuliya ku ssaawa 4 n'ateekako obuugi n'afumba n'asaggula ekisambu yiika nga 3 mu bbanga lyalinga lya wiiki 3 yali akimaze ng'asiibayo n'atema amavuunike n'asimba ebijanjaalo n'asimba kasooli wakati mu bulumi ng'akkiriza nti Kampala agaanye kati nnyina kukola nnyo ndi mu kyalo. Abamu ekibalemesa mu kyalo nga bazzeeyo kwe kugenda mu kyalo era ng'agenze kwewogoma naye ng'omutima tegukkiriza nti alina kubeera mu kyalo. Abamu ekibalemesezza ebweru mu Bwakadaama nawa kwe kugendayo ng'olowooza ogenze kwewogoma naye ng'omutima tegukkiriza nti kati ngenzi Saudi Arabia kola. Nakkiriza bwe yali akamala okusimba ebijanjalo bye kasooli mu kisambu kye obudde obwo obw'okulinda emmere okukoola nakkirira mu kisenyi n'atandika okutema ebiswa n'amaanyi gonna yali ku booda mu Kampala nakkiriza nti Kampala agaanye n'atandika okutema ebiswa n'akuba amatoffaali yakuba amatoffaali 2,250 n'agookya n'agatunda n'akuba amalala eyagenda nga yeekubira n'afuna ssente ezikubisa ezifuna abakozi abamukubirako n'atandika omulimu ng'akuba amatoffaali mu kisenyi n'agatunda. Mu kaseera ke kamu eno ebijanjalo ne kasooli nga bw'alima eyagenda nga talina kyalina n'ekipiki ekikadde kye yalina n'akolera omukyala edduuka mu Stenson. Amaduuka g'omu byalo malungi gaggulawo ssaawa 5 anti bw'oggulawo ku makya tolina gw'onaaguza. N'amukolera edduuka mu Stenson n'alitukola omukyala n'alitulamu n'omwami ng'abalituulamu ne bakola. Teyakomaawo sente ne zijja n'agula pikipiki empya. Booda z'omukyalo ebiseera ebyo 27-28 awo wati 27-28 awo nga booda z'omukyalo zikola zitya. Booda z'omukyalo si ze ez'okusimba ku stage anaatambula abaakumanya akubuukinga gulo limu tugendako egindi erusalira onaantwalako n'okimanya n'agula amafuta oluusi nga mujja nakusulayo n'agula piki empya. Omusajja yazimba edduuka lye n'atandika okubeera mu Stenson yatandikira mu bibanja eby'okupangisa n'atandika okugula ebibanja ebibye. Abamwogerera nti Kampala agaanye yali yeepanka era baatulanga ku lubalaza lwe ne bageya omulala. Bo babeerawo okugeya buli gwe balaba. Ono baatuuka ne bamuvaako ne bakkiriza nti kati abasusse nga ku lubalaza lwe kwe batuula ne bageya omulala. Abo abageya nti ennyumba yakulema bagenda kutulanga ku lubalaza lwo ng'ogimaliriza bageya omulala anaddako. Kubanga bo mulimo gwabwe. Edduuka yali shiftinga nga ligeze n'alitwala mu tawuni eyali eddako. Ku lwaliro yakomawo mu Kampala. Omukyala yamuleka mu dduuka eryo ddene. Ali mu Kampala alina edduuka lya spare. Naye singa teyanyigamu ka setback abamu ku be yaleka mu Kampala nga bavuga booda mu 26 Desemba nga gwako 27 okuyingira mulembe gwa Chogam paka kati bakyali mu booda enkadde ze UBQ ze UBJ. Waliwo akaseera nga weetaaga okusooka okufurizinga n'oba ng'omusiru n'okkirirako emabega n'oddako mu kyalo n'osinziira lumu. Ate bw'ogenda mu eyo embeera teweewogoma munneewogome kkiriza nti kati gye ndimu obulamu bukwanguyire. Ku lwaliro alina ku ssente. Ono COVID atuvuga atusibidde waka oluusi aliwo kugamba nti ne mu Kampala obadde olinamu kyokola tunuulira ono kati ali mu kukola. Nga mu katundu ako mu weetaaga okulaba ekizimbe kw'ogenda okussa akaduuka. Abamu COVID yabasindise mu kyalo nga mu kyalo gye weetaaga okulaba nti mu Kampala obadde weerimba abantu bali mu kyalo bakola. Tuzuukusa obwongo. Buli mbeera embi etutuukako, buli mbeera embi gye tuyingira ebeeko byetuyigiriza, ebeeko weetuvuga okututeeka. Buli kibi ekibeera mu nsi noonyanga akalungi k'osobola okukirabamu. Buli mukazi omubi noonya ekirungi ky'osobola omulabamu. Buli musajja omubi noonya ekirungi ky'osobola omulabamu. Tewali kibi 100%. Waliwo akalungi awo akaliwo. Embeera ey'embi abalala nga bagikaaba nti mbi, abalala nga bagamba ensi egootanye ensi esiraanye, gwe noonya woolabira Zzaabu. Akakebe ka sanitayiza kano akasaanikira akapika bwe kati pisi ako buno busanitayiza obutono kali ku siringi oba 100 baŋŋambye kati kali ku siringi 10. Kano akasaanikira akonyiga ne kaka pisi
kali akasanikira obusanikira kati waliwo yazudde Zzaabu mu sanitizer waliwo abakoze sente mu sanitizer naye gwe kiki okoze mu COVID-19 yono singa COVID-19 teyajja aba sanitizer tebandikoze natunuulira ebyenfuna by'abasajja abagagga abasinga nga bagaggawalidde mu COVID-19 tebalina gwe babbye ng'oyagala weekumire mu eyo embeera gy'olimu ey'okwesiriwaza kwe okulaba buli akusiseeko n'otandika okugamba nti sizize kasita otandika obutakkiririza mu nkulaakulana y'abalala kitegeeza nawe togenda kukkiririza mu nkulaakulana yo ogenda tutandika okulaba ng'enkulaakulana eyo togigwana kasita olaba abalala abakuliraanye nga tebagwana nkulaakulana eyo naawe ogenda tutandika okulaba nga togwana nkulaakulana eyo era bw'otandika okugamba nti sizize mind zo otandika ozissaamu embeera naawe okulinda abanaakuwa olwogenze ndabika njogedde nnyo munansonyiwa mwebale nnyo mwebalire ddala nze Ssentongo Frederick Lugonvu mbaagaliza birungi byereere